Jabalabi ba social media mbalamusizza nnyo bannange nti mwebali emirimu. Tulina amawulire ag'ennaku ag'omuyimbi w'eggwanga Afiridde Mukama mujjuludde mu bulamu bw'ensi eno bw'agudde ku Kabenje Tekabusa wali ekyengera ku luguudo oluva e Masaka okudda mu kibuga Kampala. Afiridde tujja kumujjukirako ebintu bingi nnyo y'omu ku basajja bannasingo asimbuka eri waffe e Kasanda. Abasajja babadde bakoze ennyo mu kisaawe ky'okuyimba era nga abadde alina ennyimba nnyingi nnyo zafulumiza Afiridde bambi. Afiridde ono mugerageranya n'omuyimbi Kiweewa kubanga ne bamuzaala waffe Kasanda n'omugenzi Kiryowa Kiryowa mujjukira bulungi nnyo bambi yafiirawo Namuŋŋoona omuvuzi wa takisi bwe yamukuba oluyinga bakayanira siringisi 5 ekikonde ne kimusuula ku koolasi n'ayabika akawanga bw'atyo bambi Kiryowa n'atuva ku maaso. Kati Afiridde ono omu ku bayimbi abamaanyi mu ggwanga amanya ge amatuufu ye Mbaziiradde musajja yeddira nnyonyi tweddira omuziro gumu gwa nnyonyi tuli bazzukulu lwa Mbaziira bulimo. Kale nno kitalo nnyo kitalo ddala okubanga tufiiriddwa omuyimbi ono. Ku zimu ku nnyimba ze yayimba era ze yasembyeyo okuyimba mwabaddemu oluyimba olwa Kasuku. Baafuna obutakkaanya ne muganda wange Kasuku kaakati awo nno n'amukubamu oluyimba era oluyimba olwo ne lukwatayo. Akati ku nnyimba endala ze yayimba Afiridde mulimu katubikole katubikole olwo nayo yalukuba bulungi nnyo n'akuba rongo namba rongo namba yafuuka right number okitegeera omukazi bwe yamukubira essimu negende ewe Afiridde n'amutegeeza nti yoyi yennyini nnyini naye oluvannyuma n'amubuulira amazima amatuufu nti wakubye rongo namba naye kakati kino kye kino. Kale Afiridde yayimba n'oluyimba olulala baligamba nti Oliver yannimba nalwo yalukuba ate n'oluyimba olulala tuva mu nnyumba nalwo yalukuba Afiridde. Kale nno abayimbi baffe bangi nnyo bazze batufaako mu ngeri ng'eno naddala mu bubenje nga mujjukira bulungi nnyo bambi abayimbi abafiira ku luguudo lw'Essemuto Lady kozi yali ani Lady Maria yafuna Kabenje na yali Lady ani ne lusuku lwa Sebinti yali ani abayimbi bangi nnyo abatufuddeko mu Kabenje bwe tuviira ddala ewala. Mujjukira omugenzi Basudde yafiira mu Kabenje, omugenzi Katumba Umaru Katumba yafiira mu Kabenje ku luguudo lw'e Masaka, omugenzi ono Lady yali ayimba mu revival band eyakafiira juzi ku luguudo Lady Grace yafiira ku luguudo lw'Essemuto bwe baali ne lusuku lwa Seminti bambi naye n'amenyeka amagulu. Bayimbi njogere kindeke ki akati ono muyimbi naye agudde ku Kabenje. Kale nno tulina okudda ku bomu tutunulire kiki ekiri abayimbi baffe. Lwaki abayimbi bafa nnyo mu bubenje? Babeera batamidde, babeera ne programs nnyingi ezibatambuza nga tebawummula kubanga Kabenje kano kaguddewo ndowooza ssaawa zibadde nga 5 ez'okumakya g'olunaku olwaleero wakati we5 n'ennya oba 3. Kakati Akabenje bwe kaba nga kagudde ku ssaawa 12 nga bukya abadde avaawa ani abadde amuvuga. Amawulire ge nafunye mubaddemu amacupa ekitegeeza babadde bajja banywa ebbidde. Kye kimu n'omugenzi Basudde bwe yafa nga mulimu mu mmotoka ecupa yagenda okulinnya buleeki ekigere bwe yakirinnya buleeki yakoma ku cupa bwetyo emmotoka n'egaana okusiba. Kale nno kitalo nnyo ekya Afiridde Mbaziiradde okuba nga atuvudde ku maaso. Ennyimba z'abadde ayimba bambi zibadde zirina bye zitubuulirira, zibadde zirina engeri gye ziyigiriza, zibadde zirina engeri gye zituwumbawumba. Ate ffe nga bannakasanda tubadde ffe nga tulina engeri gye tutunulira mu Afiridde nga tumanyi nti munnasingo munnaffe bannasingo ng'abalala nabo bwe beenyumiriza mu bantu baabwe ng'omugenzi Paulo Kafeero beenyumiriza nga bannakyaggwe nabo beenyumiriza nga muwaabwe. Kale nno kitalo nnyo kitalo ddala ekya Afiridde okuba nga atuvudde ku maaso naye twebaza Mukama olw'obulamu bwe bwamuwadde n'ekiseera kyamaze nga mulamu n'ebyo byakoze. Wabula ennaku zino Afiridde abadde okuyimba nga yakukkakkanya
nga yatandika enkola ey'okusawula endowooza abadde alinyirwako emmandwa n'asawula nga bw'olaba Omuyimbi Hassan Ndugga naye bwagira n'alinywako emmandwa n'agenda eyo n'asamira n'akola atya kakati ne Baby Deo naye abadde agira n'agenda ng'alina ndowooza amasabo gejja asawulira abantu eyo ennaku zino abadde ssente agikwatira mu ssabo abadde asawula nnyo ng'era takyayimba nnyo naye nga ebintu byonna n'obuvunaanyizibwa bwonna abadde yabuteeka mu bintu ebyokusamira n'amasabo. Kale tetuyinza kutunulira nnyo kyakusamira naye tutunulire bino bye yatukolera, ennyimba ze yatufulumiza ennungi ennyo, era Kwezi Media Group wamu ne Megatron bajja kuba babatuusaako ebintu byonna ebikwata ku Baby Deo. Omulambo gugiddwawo poliisi ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu ery'Emulago okwongera okwekebejjebwa oluvannyuma lw'okufa mu Kabenje, era emmotoka yonna eweddewo. Kale nno tukubiriza abantu mwenna abavuga naddala abayimbi n'abatali bayimbi n'abalala bonna nti nno mwegendereze obutanywa mwenge nga muvuga. Sigamba nti Baby Deo afudde lwakunywa mwenge, nedda, ekyo tutuyinza kukyogera kubanga tetumanyi newankubadde nga mu mmotoka mwasangiddwamu amacupa, naye tuyinza kugamba nti nno yafudde luvannyuma lwakwenyigira mu kunywa mwenge. Naye tugamba nti nno bw'obanga onywedde otwenge two, wummula, weebake, loogi ya mitwalo 2, weebake, enkeera oddemu ovuge. Abayimbi mupata n'emirimu mitono nga ddala ku nnaku enkulu. Bw'omanya nti bakupangisiza e Kamuli, ate leka kukwata ssente z'e Masaka, kubanga wakati awo okuvuga okuva e Kamuli okudda e Masaka oyinza okusanga obuzibu. Ekyo kye kyatta Red Grace, kate kitte ne lusuku lwa seminti, baali bava eyo mukono sipiidi gye baali bavuga, ate nga bagenda Ssemuto bakoleyo ekivulu, laba bwe bagwa ku Kabenje. N'olw'ensonga eyo twebaza Mukama olw'obulamu bwa Baby Deo, twebaza Katonda olw'ekiseera kyamutuwadde. Tugenda ku bibuuzo kusawula kwe kwaleeta obuzibu, ayina gwe yasawudde ebigira Kabenje nekati kuba badde n'olutalo olwo ne gaye bamuyita Rama ku TikTok. Amugamba mbu amayembe ge agenda gapamamu. Nedda kyenjagala okubabuulira, ono ne bwagamba nti amayembe ge agenda gasalamu ebyayi, ekyo si kyekikulu. Ezo entale z'oku TikTok, entale z'oku social media, ezo tezisobola kuviirako muntu kufa. Ate kankubulire, anatta omuntu tayogera. N'olw'ensonga eyo ono afudde bufi oluvannyuma lw'okuba nti nno yanywedde oba ecupa zaleese obuzibu n'ebintu ebirala n'obubenje nga bwe bugwawo. Naye bino byogamba nti abadde n'entalo ne Kasuku, abadde n'entalo n'abantu abalala, ebyo tetuyinza kubyogera mu kiseera kino. Tugamba nti nno inna lillahi wa inna lillahi. Naye nga entalo zibeerawo mu bayimbi bonna, kati nga Gravity Omutujju yalumbye President Bobi Wine, kakati Gravity Omutujju bw'afuna akabenje ate olwo Bobi Wine abaamuse, oba Bobi Wine bw'afuna ekizibu Gravity Omutujju abaamuse. Nedda, omuntu atta taba na bigambo, omuntu atta ye abeera mu kasirise. Naye obubenje bugwawo bbanga lyonna, tetuyinza kubwewala. Abantu bangi bafiiridde mu bubenje okuviira ddala ku mirembe gy'abajjajjaffe. Mujjukira bulungi nnyo omugenzi Ayume yafiira mu Kabenje. Tunayogera ki, tunaaleka ki? Nekye tusinga okwebaza Katonda nti nno atumutuwadde mu bulamu. Ate n'ekyokubiri, abantu mwegendereze nga muvuga mmotoka, muleme kumala gavuga mmotoka mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Ekyengera awo nno si wabi nnyo, simanyi ngeri ki Kabenje gye kabaddewo, naye si wabi nnyo. Naye Baby Deo bw'atyo Mukama bw'amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Ebisingawo tujja kubibawa kubanga mu Nakasanda ffe tujja kugenda mu kuziika n'okubeerawo mu mbeera yonna. Tujja kuba tubatuusaako amawulire ku social media agataliiko kabuuza konna, gatambule bulungi. Naye ng'embeera bw'etyo bweri. Entalo tulemeze tunulira nnyo nti abadde n'entalo nga oli bwe yagamba nti nno amayembe ga Baby Deo agenda gasalamu ebyaya. Ebyo tebikola. Ebyayi ne bw'obisalamu tebiina kye biyinza kukola. Amayembe gaba mayembe n'ebirala bya birala. Naye bwetutyo bwe tutambudde. Tujja kuwuliziganya mu mawulire gaffe amalala. Ndi ne Moze ku kamera. Moze atuweereza bulungi nnyo. Simanyi Moze kyobadde obuuza ekirala, naye ekijjembe nkyogedde n'ekimulungula. Kaakati tugenda kubaleetera Tamale emirundi ne VJ Moon, nabo bajja kuba boogera ku mugenzi Baby Deo.